Chosen Becky gyayongera okubeera ng'awa abantu obudde ku social media agenda kugwawo ekigo kubanga bano bo balaga nti balina akatambi ke balina aka Chosen Becky. Ndowooza nga ayogera ku mwami w'omupya byonna ngenda kubeera nga mbikuwoobere ng'obyewulirirako. Becky agezezzaako nnyo painting ekifaananyi nti Amiri musajja mubi nnyo lwakuba tugaanye okigula. Tetujja ate kigula batuli basajja. Chosen Becky move on. Ayina omusajja muleke. Lwaki otwasamira otuleekaanira? Kina maaso. Ebyo byonna byatunyonyola byaki? Yeesibye ku musajja ofumbiddwa. Omusajja muleke. Ate Chosen Becky nina chati za Chosen Becky wano. Njagala nkulaga chati zino. Goyinza olowooza nti nkulimba. Nina chati ze wano. Okitegedde. Soma message zino yali agamba atya. Zino zonna bazi forwarding oziraba. Ayina gwe yali anyumiza ebintu ebyo. Kyokka akanga okitegedde. Otegedde emikolo giri egyasookawo. Kati zino message. Omupya ayina gwe yali abinyumiza. Kati zino message benazita. Zino message tulabye bwe nazita. Kasuku. Ezo message bali bogera ku mwami mpya. Omupya. Kati kankuwe bandange obufumbo buzibu baganda bange. Bwe nazita. Ezo message za musajja mpya. Bwe nazita. Siye yampe siye video ya muzeyi we wuyo. Yoyo. Nga naye ali omanyi bamwanjula. Tata we wuyo ka video nakawadde yawe eggulo. Nze message nziyina zonna. Becky ngala. Waliwo erigenda bye. Kyokka obwavu ki. Tosoma la message akasoma ano. Subhana Malik ali kudus n'amaliza ngamba ndi muki mu mabanja. Abana bange kati tukakane. Omaye abantu bagamba Kasuku njogera nnyo. Kale twabyogera baga tulimba. Ate bagati Kasuku njogera nnyo. Omuntu yekoledde ebikole ne bawakana. Muntu n'omuleka.